omutima gukola ki sishulide omutima gubeera abantu bateeka ssente era oba oyagala okumanya omutima gwo gye guli totawanagenda mu ekisire totawanagenda mu sikaani kwata ekkalaamu n'olupapula otandike okuwandiika expenses zo zonna z'okoze bukya February atandika ojja kulaba omutima gwo gye guli. List down all your expenses. Ojja kulaba figure gye zisinza okugenda ennene, that is where your heart is. Ebyo by'oyagala ekyo kyewasasulidde ky'oyagala. Kati bw'olya Katonda gamba love the Lord your God with all your heart, agezaako kugamba make me a priority. Nfula priority njagalaako. Katonda tali mukaayina senedi muwavu oba alina amabanja tagalina naye ate ali interested n'omutima gwo gwagwagala, and he has reasons lwaki ayagala omutima gwo, alina ensonga lwaki agwagala, kubanga ne Setaani bwajja gwayagala, ne Setaani abaza mutima ayagala guwamba. Olutalo lwonna luli ku mutima, Setaani gwayagala ne Katonda gwayagala. Katonda bw'afuna omutima gwo aba akulina oba toli muvaako. Katonda bw'afuna omutima gwo bw'ogenda mwagala, ayagala siwulira. Katonda ayagala ki? Mutima. Love the Lord your God